namwe musituke mubeere kumpi. All the grandchildren musituke. Omwami weraba tukujjanjabye buli kimu tukikoze ne Mukama yasinye. Mwenna abazzukulu ab'obuwala mwe muba musookera ddala ku ssanduuko n'ab'obulenzi balyoke bateekeko. Abaganda bagereza mwenna ng'ab'obuwala abadde omujjajja afuuka omwami wo n'otulako ku kitanda naga mukyala tuula wano kuleka. Abaganda baali bagezi nnyo. Ebigago nga webawa badde mukyalya ku ntontono za jjajja. Ettooke mbadde mukyali yefumbikeko. Ekinyeebwa nga kiriko entula kigaze kiriko n'ennaanu. Abaana tukyakibawa. Gino emirembe gya gaasi tukomewo mu mpisa zaffe ez'obuwangwa. Abakyala bo bakusiibula jjajja tuweeraba tulisinkana. Mwambadde muli ebigago bya jjajja ne mugume kasajjajja mukyala waali anabagume. Mwenna abazzukulu ab'obulenzi mujje muteeke ku jjajjammwe omujjajja si ekimubi. Naye kasita mukyala wammwe asigaddewo ono jjajja musajja agenzi nyamujja kubiri. Ne baganda b'omugenzi nga bamusituka. Baganda b'omugenzi nga bamusituka teekateekako ekimubi. Baganda b'omugenzi mbantegeeza ab'empologoma musembere kumpi musibire muganda wo. Baganda b'omugenzi mujje muteekeko ekimubi. Oluŋŋamba b'olugoma baganda ab'olugoma mujje musibule olugoma munnamwe. Fufa staff musituke. Fufa staff soka bufira namwe mweteeketeeke. Soka bufira Uganda fweraba otulese bubi naye tunaakujjukiranga. Ku kika kyaffe wadde muteesa mulungi. Fufa staff Swastika bufira Ediga ibiri akusambako. Abapiira abaliwo mu gye abawagizi bakusambako. Ediga jango gyere banno. Swastika bufira ebitiro gwa mbingi omulindeko Ediga n'abagusambako n'abakubagirako. Sugama sana tukoze bulungi. Tulina Fufa delegates. Eri abadde Fufa staff ne Fufa delegates. Bate bannatuuka baliwo mubakiikirire ekyo kifeewo. Kasa mu kyaki baataddeko. Abaliwo mujje mu Fufa delegates. Sekabira Paulo Martin Watson and Lynn.
Edgar Youth Program. Edgar Youth Program. UBA Bank. Edgar Youth Program. Watuka na wane tojamu nga tutojamu. Mami Chloe jamu tekeke chimuli. Mengo senior secondary. Mengo SSTD of family. Mengo SSTD of family. FMS. Abatali bane mfuna babachikirira. Mengo SSTD of family. FMS Bantu Bome Uganda Culture and Drama Society. Uganda Culture and Drama Society. Rwanda Kajibatu wa Chimuli mukanisa cha Tusi. Nebo Magwetisiwa ya Twade Chimu Church cha Tusi. Korea Embassy. Uganda Culture and Drama Society Muse. Abameto musembere muna atokuteka ko. Korea Embassy. Korea Friendship Association namwe mutekeko. Eche kifeho. Korea Uganda Friendship Association. UPL. Family Mugezi Omugabendugwa. Family Mugezi Omugabendugwa. Neyaita ku mungalo z'omugezi Ndugwa jangu tumukiikirire. Family UPL, Eliwa. Okay, bali Uganda Premier League. Tukamaliye wetu.
Fanya mugavendo kwa Bamaliza Metro FM Radio. Seek care. Yupie, yega. Kwata kusanduko mwekitiwa. Seek care. Metro FM Bamaliza. Bamaliza. Sarongo Sero Roma Rwanda Okurusega Senga Musego Bawoli Sarongo Sero Nkoma Okurusega Ujie N'abazima Sarongo Sero Nkoma Rwanda Mutekeke Ekibiriki Honorable Margaret Siwa bantegeza atuse Mwanyina Zanchima Olidawa Kati tunabakubula Bamaliza Omukungu Simon Sekancha Jambo tekeke ekimuli kyo Gatta byonna ng'omwana lw'abasuubuzi bigattireyo Andiwe waawe Basiga Seminti omulungi olyentimba Saint Catherine Saint Catherine Hospital Mungu wasema kumaliza Saint Catherine Hospital Sekibobo atwala ekitundu kino ku matofu taliiwo leka nsabe omutongole oba omuluka ajje Obwakabaka bwa Buganda atekeko ekimuli nga sinaleeta kisembali omutongole wa Ssaabasajja ow'omuluka ojje otekeko ekimuli Omuluka omutongole abaliwo bukiiko bwa Kabaka ojje mutekeko ekimuli tubalize Chamani atwalitse bali mwango mutekeko ekimuli ky'Obwakabaka bwa Buganda tusaza ya Ssekiboobo tumuwe ekitiibwa kye ate ng'akyali goleka bwamukiikirire namukudde ku kasimu ne mutegeeza ndi mu ssaza lyo era twasizana olw'ekyo Sajja nabadde agala nnyo Kabaka nga mu ekitiibwa kutusinze nnyo ayisa abasajja twakumimu wennanga bali nnyo Ssemukadde waffe kitaffe mu Katonda ate mukwano gwange Bishop Sinabulya taata ono yazaalibwa mu Lujjano ng'omwana n'akuzibwa abakadde be Katonda n'amuwa n'asoma n'atuuka gye yatuuka n'aba munnabitone sakyatuuka n'afuna omukyala ate n'amuwa n'ebirabo eby'abaana n'abazzukulu kati yaleetebwa mu kkanisa n'abatizibwa n'assibwako n'emikono kw'ekkanisa yaffe bonna wonna
kankusabe ssebo mujjenge ekkanisa musibule endiga yammwe. Katusabe tuyimirire ekkanisa esibule endiga yaabwe. Buli muntu ayimirire ategeka kazi Bishop sigala kao Bishop kiza okuba mama ava mu family itata affe mukadde baffe mukatonda Bishop kana mukasiya w'omwana twakanyiza kano kawadeka ko dio abaana bonna bateekeko ekimuli ng'oli awo bafune n'ekifaananyi kye balijjuukirirako nti ng'ebukojja Bishop yali azaala maama. Kakati abaana mujje muteekeko ekimuli omukadde wammwe n'ekifaananyi ekyo mukifune kibanga ekijjukiza abali babakyaliwo. Eddiga walinaanye eddala awo bamulekwa musembere muteekeko ekimuli. Eddiga sembera mu maaso akabadde kakudde olw'okuba nti abayonsa abaana bano bankima yava mu lwa Bishop. Twagadde ekijjukizo kibeemu ku Bishop kubanga ate oli Mukama yamuyita n'agenda ewa Yesu. Buli mwana akwate ku ssanduuko mukiwanike waggulu musibule taata. Katonda belengana we akuwenga omukisa akubalire muba tata umo tuso fere mikono waggulu weraba o tata weraba kusimbula otambo emi tata weraba oh weraba ekifaananyi ekyo bwe mwafunangako kopi netumanya nti ebukojja bwali bakitaffe mu Katonda taata singa buli atwebaze katutuule olw'ekitundu ekyo. Nina abagezi abasukka mu 11 dakiika 3 tokebera nnyo ku ssaawa nno yabadde alina ebyokukola mwekanze nnyo tetugenda kuddamu kumusiibula. Ono mulongo eddiini teyetya kuzikiza byabuwangwa nazzikuba bamuzika ng'enjuba egoloobye n'eryawaswa lyabaddeko wadde tebaalitadeko. Kakati ekyo mukimanye tutakasa abasajja mwenna aba Metro FM mwe mulidde empanga mujje wano mukose eddakiika 3 bwetumaliriza tuzeeko abazzukulu. Metro FM mujje mulidde empanga mwiseewo okwogera kwammwe. Abayimbi muteekewo ekitundu nga mwogezi bajja. Metro FM mujje mutuseewo obubaka bwammwe n'abazzukulu mweteeketeeke mugenda okuddako. Eyetegeeza ku Metro FM empita olina atajja sijja kugiza speech. Mutaddeko ekimuli ate mulasiibwa. Kale bazzukulu muyimirire nga bali bwe bajja. Kale stand up bazzukulu. Metro FM batuuse kabayiseewo kubaka n'abazzukulu mwogere. Omubazi bannange
balamusiza amanya Dr. Musoke Thaddeus Nagenda ze kitibingimu kubanga wano ze ng'omukozi wa metro mugenzi taata waffe mukwano gwaffe mu ngeri y'enjawulo tulina okwebaza Mukama Katonda ku biki byamusobozezza okutuukako n'okukola bwe ndabye abantu abazze abangi ku mbaga ye esembayo ku nsiko empulira essanyu nemanya nti ye nzeeyo abadde muntu w'abantu mwebale nnyo kuweesa mukolo guno kitiibwa era nze ne ku sayidi y'abasuubuzi ze ssentebe wa Kasiita Uganda ate era nze okuba director ba Mpoma Royal College bannange tusanyuse nnyo era mu ngeri y'enjawulo leka tusabe Mukama Katonda omwoyo gw'omugenzi akulamusizza mwebale nnyo mwebalire ddala wasoma gwe mwongere engalo tukoze bulungi abazzukulu gye wano ekalisi abantu bali tebava ku bagongo tubeerewa mutambuze munabe abogezi tubateeke wano ng'abantu bali bonna bebala siki abazzukulu bwejja bale tukoze dakika ntono lwanaamala tunaabayuga Brain Film Center efirimu ebadde yamuzeeyo eddwala abayuga Brain Film Center mubeere kumpi mwe mugenda okuddako bana bazzukulu amanya gange nze Terry Nabambizi Boswa sina bigambo bingi nsobola kwogera buli omu ali wano jjajja badde amumanyi jjajja badde wantu w'abantu era nga buli muntu alaba ku jjajja akimanyi abaagala nnyo era ffe tumwagala nnyo tukimanyi gyali atuwulira jjajja tukwagala nnyo tugera ku misinga antanenakatayogere amanya gange nze Tamara Nakibala Nakato Erinnya lya Yesu tugi erinnya kkiriza lisangula n'amasiga abazzukulu twassa nayo nga bayimba kuba twabadde tujaguza obulamu bwa jjajja negguma omalirize tugenda kujja okusiibula jjajja kulw'abazzukulu ku lw'abaganda bamawala bakiikiri omalirize bisto jjajja abadde muntu ayagala buli omu atulaze laavu nyingi tukuze naye kigenda kuba kizibu nnyo okusiibula naye ali bulungi ali wano kale mugende mufukamire mufune babakuba ekifaananyi eky'ekijjukizo muveewo mufukamire ku sanduku bwe mungagikutteko babakuba ekifaananyi ky'ekijjukizo Yuga Brain Film Center mujje mwe muddako bwe tunaamaliriza tugenda kuzaako abakoleya Uganda Friendship Association nga mumwetikiti mufukamire mufune ekifaananyi ekyo ebyo bijjukizo bannange abakamera bakube namwe abazzukuluza okufuna essimu yammwemu ne mugikozesa kwe mulijjukirira jjajja abazzukulu erondemu essimu yammwemu mukube ekifaananyi ekyo omwana asindikirako munne kibange ekijjukizo bajjajja temugenda kuddamu abogezi b'empisa banayisi balaba okolo mutambuza nga we bajja twagala saamu tugenda kukola ebintu bino speed in the professional manner next time akukuninga esayidi eno nga we bajja era sebo kaakati baabano bazze kale n'abakolera Uganda Friendship Association mweri kumpi
Yuga Brain. Bakungubazi bannaffe tubeebaza okujja okutukungubagirako omwami ow'ekitiibwa ng'ono ffe tuli ba Yuga Brain kibiina kizannya firimu ng'era kyatandikibwawo omulangira Jackson Ndawula kati omugenzi era nga kikola firimu buli lunaku abadde nga akiruŋŋamya era abadde alina firimu gye yawandiika gye bateekateeka okukwata naye ekyennaku teyasobodde abadde musajja mumalirivu munyiikivu ate ng'alina omukwano mungi twebaza okujja okumuwerekerako mu kitiibwa nga kino era kyabadde nga ayagala abadde mumativu n'ensi eno era nga tweyama okusigala nga tukutte omumuli gw'abadde atandise mwebale nnyo nammwe aba Yuga Brain mugende mukwate ku sanduuko mufune abakuba essimu buli muneeweeza okolo ng'ekijukizo mutambuze munaye tugatta bwe tutengeri obudde gye mutali kusaidia ng'abakolera baatuuse dda kabagikupinga busungu waliwo bakamusoko obusomo bwekebera baleke bawogere wadde kulaba tuyinza kukola tutyoka nti tusembera z'abantu baffe wano lokale mu Uganda mu local council zaffe ez'enjawulo bamembers aba association eno nga n'ekikulu ennyo tutunuulidde abavubuka. Ssentebe w'ekibiina ki Uganda Korea Friendship Association Jackson Ndawula ayanjudde emu ku byatunuulidde Korea okubayambako omuli okusitula ebitone by'abavubuka gamba okuzannya firimu ebyobulimi n'ebirala okusobola okugonjaawo emirimu mu bavubuka. ebyokusomesa abaana ne bafuluma nga tebalina kye bakola ekireese obuzibu naye singa otunuulira indasitule emu yokka eya firimu abantu beemployenga mu nsi bayitirivu. Dani Kyazengo ono muwandiisi mu kibiina kino agamba nti baagala okulaba nga banyweza enkolagana. Tweyanziza nnyo ssebo abakulu okuva mu gavumenti eyawakati okuva mu gavumenti ez'ebitundu wamu n'obwakabaka bwa Buganda abakulu ab'ennyumba eno nze Richard Sekyondo Meya Entebbe Municipal Council Division B ate nga mu Korea Uganda Friendship Association nze mumyuka abadde amyuka omugenzi ono tulina okunyolwa kw'amaanyi olwa muzeeyi okutulekawo mu kiseera kino naye twagala okwebaza ennyo Omukama olw'ekirabo eky'obulamu n'olw'ebirungi enfaafa okuva muzeeyi yatuvaako ebizze byogerwa twebaza bwebaza obulamu bwe n'olw'ebyo ebirungi byatukoledde twagala okusaasira abafamire maama abooluganda tubasaba Omukama ayongere okuba nga abanyweza abagumye era tubasaba omukwano muzeeyi gw'alesse ne byabadde atambuza tubasaba byeyongere mu maaso era obuwagizi bwa famire tubwetaaga nnyo mu byonna. Bassebo ne bannyabo ffe ku lwa Korea Uganda Friendship Association naffe mu butono bwaffe tusobodde okubeera nga ttiimu kuva muzeeyi Omukama lwe yamujjulula nga tubaawo okusobola okukola kye tusobola era tukutte ne mu nsawo ne tujjamu emitwalo 20 ziyambeko mu nteekateeka eno tugenda kuba nga tuzituusa gye zirina okulaga nzirina wano mu kaashi. Olw'okuba akaseera katono nnyo tutegedde waliwo n'abakoleya Business Forum nabo we bali bakiikiriddwa bassebo ne bannyabo sigenda kulya kadde kangi olw'okuba ekiseera kya nnaku naye tubasuubiza era twongera okubasaba mutuwagire. Muzeeyi alese projekiti eya films ng'akutte ku bavubuka eddoboozi lye musoose erisoose okwogera libadde lyange twali naye nga nte baatukoledde ebintu n'aleeta ebitabo bye tugabye mu masomero n'atuleetera zi tents ebya games and sports n'ebirala ebintu bingi nnyo muzeeyi byakoze mu kiseera kya covid ekisaawe ky'ennyonyi ekyo kye mulaba kyalina temperature gun emu yali automated gy'oyimirira mu booti n'esoma muzeeyi n'atusakira temperature gun 18 nsaba tukube mu ngalo wadde nga taliiwo tetuyinza butamuweera bujulizi oba buli az'amaanyi kati twagala okubasaba projects ezaleseewo ng'eya Yuga Brain nga bawandiika firimu n'okuzizannya mu ggwanga lye mumanyi nti emirimu gitutawaanya okugifuna tuwagire nnyo projects ezisigadde nga zitambula era nsaba tumanyi naffe ng'abali eno tujja kufuba okulaba ng'ebinaava omwo ate era entuuyo za muzeeyi zikulukutako ne ziddako eri mu bantu be olw'ettaffaali n'omusingi gwe yasima
mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza. Ngenda kwanjula town clerk w'Entebbe wempise naye mukulu Lutaya Danny Fred ali mabega awo era naye ku lw'omukwano. Ate ekyenjawulo yaŋŋamba nti mu kufuna scholarship e Makerere baali bagaanye. Mukulu Ndawula Jackson n'akubayo essimu emu, omukulu ne bamuwa scholarship n'asoma. So omuntu bw'ati tufiiriddwa nnyo kyamaanyi. Mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza bassebo lwakadde sebe musi. Kale tweyanziza ssebo webale kadde kale tweyanze nnyo tweyanzeege. Amannya agange nze Ssebugo Haddad nga ndi wano ku lwa Korea Uganda Business Forum. Ekibiina kino kitwalibwa embassy ya Republic of Korea gye muyita South Korea. Nze bw'omulaba wano omugenzi nze gwe nja kuyita taata yannonda ndooza ndakaviirwako muzadde wange, that is 2015. Ne tutambula naye, project yasooka okumpa n'entambula n'abakole up to now. Essaawa zino nze National Coordinator wa Korea Uganda Business Forum mu Uganda. Ku lulwe era yanfudde kino kye kiri. Kino ne kye njo bagamba tulekerawo okulowooza nti tetusobola. Muzeeyi abadde akulaga obusobozi ye nga ye ku ground ze. Teyeetaazeeko kintu kyonna ne gavumenti abadde atuukamu ng'oyinza okugamba oba minisita oba ki bakyonna kyabadde Katonda yatusinga okuma. Habi kyenjogera mukimanyi, Edgar manyi, family mukimanyi kye mbagamba. Oyo muntu wanjawulo tayimirira mu kintu n'otayitawo. Takugamba kintu n'otayitawo. Ekyo kye mbadde ngamba. Nenze nja kusaba Mukama Katonda amulamuze ekisa era amusaasire byonna ebyamusobako. Namwe muyite omukwate ku kisanduku, buli mwe akwate ku kisanduku mutambule musibule. Nga bwe mpita ddako oyiseewo obubaka busatu kale bannakatemba nga bakulemberwa SPDA jangu mu kutya Ssenkubuge n'abafufa nga mweteekateeka. Isawo obwo. Nga bw'ajja lijensitula mwana mabega. Nga bw'ajja naziba Cell 1 Zone 2 Seguko Ward Ndejje Division Makinde Ssaabagabo Municipality Wakiso District. Eri maama Namwandu Margaret Ndawula bamulekwa n'abenjo obubaka obw'okusaasira. Maama Namwandu Ndawula bamulekwa amawulire g'okufa kw'Oluganda omutuuze munnaffe Jackson Ndawula gaatukubye entiisa ey'amaanyi. Kitalo nnyo bannaffe. Ku lwange ne ku lw'abatuuze b'e Naziba Cell 2 tutuusa obubaka bwaffe obw'okusaasira gye muli. Olw'okufiibwa omwagalwa waffe tusaba Katonda abagumye era abeere mu kaseera akazibu. Akazibu kano kemulimu n'omwoyo gw'omugenzi aguwe ekyumula eky'emirembe. Tuweereza amabugo ga shengise 40 ziyambeko mu nteekateeka y'okuziika. Nassaako omukono Kiwuuwa Kenneth Kinobe Ssentebe kano kalangira kiikeemu. Tulina omukulu taata waka wano omubbyeko essimu ye. Gwe yazze ng'ozze kuziika na kubba Mukama akutte ng'oddayo. Naye tusaba otuyambe oleetera yini wano oziteeke ku DJ's box. Ne pikipiki ziri temuzikwatako. Ekyokubiri buli muntu ali wano nayisizza akalango. Nsaba buli muntu abeere ne security ku bintu bye. Naye okuleka alina ssente nga nnyingi nsaba ennyambo zireete zikukuumire ku kuba nze nina ekkooti zijja beera safe. Naye omuntu abbye essimu gireete tuyambe oleetera iri nembanya kyobbye bakuziika nkya tugende maaso. Twale mutambuze mpozi tujja kulongosaamu era kali Katikkiro atwambika nti obubaka buno bwonna bwa famire nja kusaba osome gye buvudde n'ekye bataddemu. Famire gyasoma nnyukuta ku nnyukuta abantu abo ebeebaza okukola ebiseera. Mukama yeebazibwe. Amannya Charles James Ssenkubuge ng'akaabula katambere pulezidenti wammwe. Munsekera oba munsekerera byombi katugende n'ekyo. Ntambule n'abakukunavu mu art sijja kuboogera. Mwami Kimba Musisi n'omudaali agutaddeko ne Nandujja agulina nange ngulina wadde tetujambadde. Ate ffe mbakadirector marketers twasalawo bwe tuba tusimbula senior citizen mu art tumusibire taayi. Ensonga lwaki nagisibye ku lunaku olwa Friday mbeera very casual Friday nagambye I respect this gentleman Jackson Ndawula omulangira etaayi ngiteekemu ate nga green for Democratic Party.
nsanyuse laba ate nga tuli mu maziga abaana balemeddwa n'okwogera nze kibagambira wano mmwe abalibeerawo bwe ndiba ŋŋenze omuntu wakoze bw'atyo si kirungi nnyo okumukaabira because he has attained everything tuba tulina kucelebratinga bulamu bwe olwebyo byatutuusizzaako ebyo bye tulabye bwe nabadde mu kyaki Lutikko Namirembe nagambye nti abo Katonda tabasaasaanya bangi anokulayo batono n'agamba nti South Africa nateekayo gundi Nigeria eriyo Chinua Achebe Kenya eriyo Ngugi wa Thiong'o babeera batono nga bawandiisi nga bayiiya maybe ngenda kwewaana nange ndi omu kubo Jackson Ndawula oyo bwe tuzze okusibula olunaku olwaleero ngambye nteeka okubeerawo omukolo guno gwonna abadde muntu atasangikasangika omuntu ayagaliza omuntu omukozi omuntu akwata ku mukono omuntu akulembera omuntu annyonnyola ensonga Batisiti yabakulembera ebbanga ggwanvu ate Batisiti bantu bazibu nnyo because bakatonda ne small gods because we belong to the creatives we are creators tutonda ebintu ebipya okuva mu mutwe ne kibeerawo yabitugambanga dda nti twetaaga association etukwatira awamu otambulira awamu ng'ani gw'obigamba bakayimbira twe twalina amalala mayitirivu tuzanye ndiwulira tuzanye bukedde bannyanike lusozi lwa nga tasobola naye atugamba mujja kukyetaaga kati batugatta politikale ebyobufuzi biyingidde mu theatre ebula theatre eddeeno naye ate katukyetaaga abantu okubeera nga bali joined and combined together okusobola okutambula okugenda mu maaso Jackson Ndawula Mulangira yalwanirira nnyo ekya copyright naye ate erabayo copyright eyiye bw'atagifaako kino nkyogera again emisana mu lujjudde lw'abantu nti copyright eyiye teyagifaako atya ye yatandika ekintu ekitibwa green board abapakinga mu kibuga yakitunyumiza ne tumugamba ffe bitujjeemu ebyo ogudde eddalu bannakampala basasule paakingi ani agenda okusasula you are daydreaming genda bwebaka ennyo ozukuke n'agamba nja kukikola abaana batugambye gulo nti n'okusiiga be baasiiganga paakingi eyo mu kibuga naye nga nabo tebacomplaininga nti tebabafaako nga bamaze okukitereeza kyonna tenda ne bagigaba tenda n'egibwako Jackson Ndawula green board neba nga tefunyeemu simanyi oba sente zaabwe bazibasasula waliwo awaadi ennaku zino zigabibwa abamu bazikayanya abamu bazikiriza ngamba nti Omulangira Jackson Ndawula eyo kawaadi akakeebaza famire ye ekagwanidde abadde mukulu nnyo mu industry yaffe mukubire mu ngalo nekyo mukubire mu ngalo ate nga atwagala nnyo lumu bakwata ba Eagles ne babatwala ku Jinja Road Police Station Eagles eri ab'emyaka gyange n'okukako wansi mujja kujulira nga tekwatibwako babakwata kati munne Wilberforce Kadu n'agenda ku police n'agamba abaana bamwe batunda nedda emisango gyabwe girimu immigration girimu international police birimu biki tuleka obigoberera kigambo ku kigambo tuleka okukimalayo kati baba bali awo Kuliba n'agamba yava ku simu n'agamba bano bemukutte banene nnyo ne president akkiriza ajja wano poliisi yakira roodi yajinja roodi n'esattira nabagambye muto abantu bano kati president yennyini ajja omusajja wa poliisi asikemba okuwulirwa nga radio call ayita bakama be babe kifuba kye bakyeze bakoze batya dakinga okwetekeka kwetawula kudde n'okudde eri n'atukana gamba aha wuyo atuuse bagamba ani president wa ITI baali basatidde nnyo bamaze okuba naze ebigere babakoze batya babatisibe bale basanga bali tate nga tebakyayinza bazza ne babavaako bukumbu Jackson ono ffenna yali atwagala nnyo ffe bano bonna ojja kubabuuza yatuwanga ebirabo ng'ozanya bulungi omwezi nakuwawali essaawa njirina mu kisege kyange gye yatuwa nga mpangudde nali nzanyi muzannyo eriya nga nzanyanga mutamiivu baguyitanga gaali amakula those motivations and rewards there's that trajectory
okukola obuteebalira okuwaguza n'okuyitamu bakayimira drum actors for a very long time bayitibwa bakabaka ba stage erinnya ani yali bawa omulangira Jackson Ndawula atya ategeka festivals mu National Theatre tuziwangula tubera diki ngenda kwogera nnyo temufaayo batuyita bakabaka ba stage era ekirango wekyavaawo nti bakabaka ba stage bakayimira drum actors ne tuzannya ate wera okutuwangula tekyalinga kyangu Jackson Ndawula teyakoma mu art yeko okuzannya emizannyo n'abayimbi abakwata ku mikono Principal Job Kafero bwetu tumuyita for a very long time the golden boy of Africa. Jackson yamanya ati waliwo competition zigenda maaso e Cairo bagenda kulonda golden boy of Africa na Jose Mpapula n'abikolako n'anonya Paulo Kafero n'amufunira visa ne bagenda Paulo Kafero yayimbamu ebitundu nga 2 ne bagamba what a voice era award ya golden boy of Africa ono yakikolako era n'agiwangula n'ajja nayo era yafa nayo Lord Fred Sebata kyekimu n'ebirala bingi basebo ne banyako muzikirize malirize na kino nonyama yagala kugamba nange njagala kwogera mbagane ekyokufa olw'okuwummula kwa muganda waffe omulangira Ndawula kitalo ate kitalo ddala naye mu nsi muno mubadde ebitalo ebitasangika amanya nagabagambye nze Senkubuge njogera nnyo naye naatula okumaliriza mubadde ebitalo ebitasangika ekitalo ekimu kyekirikira kyali kya musajja bamuyitanga Kaati yali wasiga yafa kawungezi enkuba ng'ekunta emitiga kimenyeka nga bagamba nti kiki nga batugamba anti Kaate yafudde neerayo mulala bamuyitanga David Oyito Ojo yafa abali mu kibuga yafa misana abali kibuga ne badduka nga bamayita abajasi bagenda bakuba nti kiki anti Oyito Ojo kafudde bamutwala enamirembe Bishop teyabuulira lwaki yasoma ekitundu kya Fujjo Isaaya 14 nga Bayibuli egamba naawe ofudde naawe wekanyakanyiziddwa nga ffe nammwe mufu abannaffe Obote n'agamba muleete Bayibuli yange oyabijja mutwe bagenda okuleeta Bayibuli nga mazima Bayibuli bwe tuwegamba naye olw'okuba ebigambo byali bisomoovu nnyo Kawuma teyabuulira yagamba nti bikomyawo ekyoyito gyoko nga kitalo ulira David Idi Amin Dada yafa kitalo Apollo Milton Obote yafa kitalo Sir Edward Muteesa bwe yafa bagana okubikira omwana yali asoma amawulire nzamwe broadcaster bino tubisoma yali ali ku mawulire asoma olina alina akapapula n'akateeka ku mmeeza n'agamba breaking news Sir Edward Muteesa afiiridde London omwana agamba amawulire we gakoma n'atulika n'akaaba era baamugoba olw'ekyo kukola kajanja mu gavumenti teri yaabwe ekyo nga kitalo naye ennaku zino eri ebitalo ebirala bingi naye wulira bukya bitalo bibanga ku nsi wulira ekitalo ekyali kisinze okuba ekinene emyaka 2029 bukya mulokozi azaalibwa gye tuli eri abatamumanyanga ekyo kitalo ddala Yesu oli mwana wandiga omusaza yebaza omulukozi katusooke tukuse mu ggwanga ekitiibwa bwe tunaamaliriza ate oluvannyuma tufune ekitiibwa kya Buganda ebitundu 2 ku nkomekereza eri tunayimba Katonda omulungi ow'ekisa ne tuba nga tugenda mu maaso. Fufanga bwajja kugoloba buyisewo fufanga bwemujja n'obubaka bw'oyita banafu abafufanga bwe bajja tugeragenda mu maaso n'obubaka obubaka obw'okusaasira ab'enju y'omugenzi Ntulume Francis basaasidde nnyo effamire ya Jackson Ndawula era ne bakwasa Mukama Katonda ate obubaka obw'okusaasira era obuva baga nti ffe abasumba mu buweereza obwo waggulu Katosi
Pastors Fellowship batuuse okusaasira kwabwe ne babasaasira nnyo n'okufiirwako omulangira Ndawula bakutte mu nsawo ne bajjayo emitwalo 4. Webale nnyo bano bamaliriza abafufa abayimbi be yakwatako naddala muteeketeeke speech yammwe abayimbi be yakwatako bali babadde bannakatemba naye abayimbi bakungubazi bannange naye ate okusingira ddala Edgar Watson batuli naye obuweereza obw'omupiira kitalo nnyo bannaffe Engineer Moses Mabogo Hassan kufa president tasobodde kubeera wannaffe naye abadde naffe mu kyaki wali eri ennamirembe era atumye obubaka buno tukutuuse ne bannange bano omuli Bob ne Apollo ahindisibwe batuli naye kufufa executive committee oluusi kibeera kizibu muganda wange oyo James Senkubuge tweddira nno mpeewo era abakulu bagezezza nnyo tugatta naye nange ngamba kitalo nnyo era sebo James Senkubuge kitalo ntubadde tusinkanangako kati ekyo ekitalo tukiguddemu naffe leero nkitegedde ekitalo kyaffe zinaawe tubadde tusinkanangako naye ze mpiima Samuel bwe tuli mu buweereza obwaffe executive Engineer Moses Mabogo gy'atwala bana ekitalo nnyo ekya mukadde waffe amawulire gano etwagafuna president nga gamugudde mu kutu bingi byatutabukako kubanga Edgar Watson bwe tuli mu buweereza yateekebwateekebwa era ebintu byakoledde omupiira tebiriiko kubuusabuusibwa nze ndi muwagizi wa Sports Club Villa ate era ne president muwagizi wa Sports Club Villa ndowooza Villa yesingako ne wano naye mumujjukira bulungi nnyo mu kiseera ng'asamba omupiira ebirungi bye yatukolera naye byonna byava ku mukadde oyo awummudde ate era mu ngeri emu Edgar gwe mulaba the president ng'atuteekateeka atulonda ku ministries ez'enjawulo mu executive gy'aweerezaamu yamunkwasa nga direct supervisor we naye Edgar omulangira ono yamuteekateeka bulungi nti tetulina kye twejjusa kubanga byonna ebirungi bye muwulira omupiira gwe bituukako wano mu Uganda Edgar oyo mpisa z'alina nnungi olw'ekyo mukadde waffe awummudde ebyo byonna ebitiibwa tubimuddiza ate era mu ngeri y'emu tulina ebintu bye tutunulyako naffe ng'ab'omupiira bwe tujja wano naye ab'omupiira bye batuuka awantu bawambawo ke kabonero ke tulina era ebintu byonna nga mubitunuulidde wano ab'omupiira bye basingawo bannakatemba bazze wano naye nnama mugirayo naye ab'omupiira nga bayimiridde nabo tebalabikawo n'olwekyo emikolo twagiwambye akati omupiira gwe gwogera omupiira muzeeyo naawummudde mulangira bwe tutunuulira ku nnamba eno ey'abantu tuyinza obutogera bisingako bye tuteeseteese naye obudde abantu bwe bawaddeyo ne bakadde baffe ab'ebitiibwa be mulaba wano omulire Bishop yawummula n'ekyaki yonna nga bwe mugiraba abakwaya naffe n'abali wano ng'abakungubazi kabonero akalaga omulangira ono byakolera ensengo ebyo byokka bitumala naye ng'omupiira Edgar ono twagala kubakakasa nti tukyamulera tuli naye ku lw'empisa nga family tubategeeze Edgar tukyali naye tumulezera tukyamulera kubanga ebirungi bye tutuuseeko ne bye tukyatuukako lwakubanga Edgar muzeeyi yateekateeka bulungi olw'ekitalo nnyo bannaaye president abatumidde nnyo ate era ne right honorable speaker obubaka mwabufunye ebyebyo ebyaffe katugenda kubeerawo paka mu kiseera nga muzeeyi tumusiibudde awo tukakase nti kale muzeeyi atambudde bulungi kitalo nnyo bannaaye omugenzi mukama amumuze mirembe era amusonyi byonna ebyamusobako ng'omuntu Basibu bakungubazi bannange mwena mu bice ebyenjawulo abaami n'abakyala kitalo boogera ku muganda wange ono babadde ayagaliza naye ffe ate ab'essebuku ne maama ono batukoleramu ekintu ekyenjawulo era kyetwenyumirizaamu ekitundu kyekiri kyetuliko kyetwogera ekyessebuku ekyennasiba abasinga bakimanyi nga Lubowa abakulu baali bakayingira mu gavumenti ne beeyagalizaawo okukolerawo presidential village nga abapresident bajja babazimbirako amayumba ne babeerako
naye ffe ate abaaliko abatuuze ne baali batulowoozezaako si butuuze bwokka naye ate ffe balandooti abalina ettaka tebatulowoozaako netulwana bali kulwana kwa maama oyo n'omwami ono mwami Ndawula abakola ennyo n'abakulu abalala ekitundu ekyali gazetted okukolako ekintu okuteekako presidential village nekibeera gazetted n'olwekyo kwe kulaba nti twasigalako ne tweyagalirako ne maama ono era abamu ku ffe kwe kulaba ekanyiro ke tuliko kuba tetufaanana myaka kyatuwa obuteeryako enjawulo ne tubeera nga buli kaseera bwe mba nga ngenze omukulu ono nze nange ndi wa byabufuzi emakiri eyo nze nvuga baasi naye yajjanga akulaba nakati waayi ebaasi ng'emipiira gagiyekuwe yekutwala gagiweddeku entebe engaziringa eziyulika n'omuganda bagambeko banno entebe ziyulise nagali gendo bagambeko balongose kino tugamba abadde awabula ayagaliza mu ngeri eyo aye katonda omwoyo gwe w'ekiwumula eky'emirembe erirewo abafamire ya taata bakutte mu nsawo ne bajjayo emitwalo 10 era gyatuuse dda so nga ate omukozi alongo sentamu UK asaasidde nnyo famire akutte mu nsawo n'ajjayo looti omuko kalinda naye asaasidde nnyo famire akutte mu nsawo n'ajja emitwalo 5 n'agattako ne looti. The Key of Life Church Kawanda bamemba abo nabo batuusa okusaasira kwabwe eri famire ya taata okutuvaako nabagamba nti Mukama Katonda yatuwa era yajjawo bakutte mu nsawo yaabwe ne bajjamu emitwalo 28 era tugifunye asayinize Pastor Dan John Tumusiime. Obubaka obw'okusaasira okuva e Kansanga Primary School KCCA omukulembeze waabwe n'abasomesa bonna mu ssomero lino batutte obuvunaanyizibwa okusaasira mmwe naffe ab'omu nnyumba. Adongo Moli yataddeko omukono n'emitwalo 2 gy'afunise. Journey to Success Savings Group e Kansanga nabo munnange batutte obuvunaanyizibwa n'okutusaasira okuviirwako taata Jackson Ndawula ne bagamba nti Mukama Katonda yawa era yajjawo emitwalo 32 bagifunye dda. Webali nnyo omutambuze munnange kakati teekateeka bassebo ne bannyabo tukkirize tomanye ekyakiyinza okubeewa oli olunaku luno lwa maama n'abaana mwogedde ne mwogera leka tubawe omukisa okusembayo okwogera ku kitaabwe tebagenda kuddayo kumusibula tubagumiikirizeeko. Sebo Bishop abakulu b'ekkanisa mwenna bakungubazi bannaffe mwenna abali naye basi muto wange ono abadde atudde ebbanga lyonna olw'ensonga taata bw'abadde omulwadde yajja ng'avudde ku mulimu gwe amulabeko nga taata ali bubi bwe yajja omulabako ate naye akaseera mpawe kaaga yafuna ekyekangu oba nkiyite kyekangu n'atalantuka n'agwa bwe yagwa ne tufuna ate obuzibu naye tumutwala mu ddwaliro ne batugamba nti no afunye obulwadde ku mutima era naye abadde mu ddwaliro e Mulago mu Heart Institute nga bali mu kumujjanjaba okulaba nti abeera bulungi bamusiibudde lunaku lwajjo twabadde tumutiisa okumuleeta era twamulimbalimba naye ng'atulaba nga buli kimu akiraba ng'alabika yategeera era muto wange ono Nakalema agenda omunnyonnyolamu namugamba nabadde mbalaba ng'era mmanyi buli kimu kimugezaako okunkweka so ne tugamba nti katumuleete ajje asiibule mukadde waffe naye tumusabire naye ajja kuba bulungi tukyali mu kumujjanjaba kubanga akyalina obuzibu ku mutima tetunnamanya bingi naye tusuubira nti abasawo bajja kukola kyonna kye bakola okumutaasa. Nze ngenda okwogera naye nabadde njagala nnyo nkole fair game abakyala bano nabo boogereko naye batidde naye ku lw'obuyinza bwe nnina Naalongo ogenda kwogerayo ono Naalongo abaliddemu akendo kuba ono Naalongo bakungubazi bannaffe mwebale kujja
ku lunaku olw'okusiibula Daddy tusiimye nnyo mutuwadde obugumu mwebala okujja mu bungi. Nze maybe kyenziyinza ogamba ku Daddy bingi naye ekikulu ennyo Daddy abadde atwagala bannange. Daddy kyenjiza ennyo nti no bw'oba oyagala omuntu mulage nti omwagala kubanga akaseera nga kano bwe katuuka bw'oba tewamulaga tasobola kutegeera naye Daddy abadde atwagala ng'alina obwagazi bw'otasobola kutegeera ng'atugamba nga wobeera olowooza nze gwasinga okwagala buli omu abeera agamba nze Daddy nze gwasinga okwagala. Kizibu okwogera bannange nja kumusonyiwa naye ekisinga obukulu kati kubeebaza kubanga obulwadde obwakwata Daddy bwajja ku sipiidi gy'otalabanga nga twetaaga ssente empitirivu ne tudduka ewali emikwano ab'eŋŋanda ne mujja nga temukoma buli kaseera mujja ne mujja ne mutudduukirira nakati muzze tweyanziza nnyo tweyanzeeke. Okwebaza okusinga awo nja kuwa mukulu wange Edgar kubanga tulina ab'okwebaza bangi naye singa tuba tukuleseeyo manya gwe twakikoze ng'akakodyo nti ate mmwe tujja kubeebaza mu ngeri ey'enjawulo bw'oba towulidde ku linnya lyo naye ng'okusingira ddala mwenna bannaye tubeebaza. Senga Nassuuna simanyi kyakugamba. Daddy akwagala nnyo wakiraba. Daddy bw'alwala senga Nassuuna oyo yajja okumulabako naye Daddy n'amugamba nti ebyo sijja byogera munaabyeyogerera. Basebo ne banyawo munzikirize nze mbabuulire kitono nnyo olw'olutamala budde ekikwata ku muzeeyi Ndawulo. Sebo Bishop nondeddwa okuba omukugu mu kwebaza era ngenda kikola mukugu obw'amaanyi ng'eyasoma obukugu mu kwebaza era bwe mba sikwebaziza manya kwebaziza. Njawo okusooka okwebaza Habike mu maaso gammwe ffenna tukoze bye tukola tukkirize naye teri akoze buli lunaku emirundi 2-3 ng'agendayo era nga bw'agambye mu ddwaliro nga bamuyita Dr. Albert akoze Sebo Albert webale nnyo webale era ku lw'okuba nti akoze tetuli bagumu ne Daddy awummudde amatidde. Muzikirize neebaze mami oyo mukiteeke mu kifaananyi ng'olina Daddy ayagala ennyo okunyumya oteekeko Albert nga bw'abadde anyumya oseeko bano abali wano basirise naye bwe basanga nga banyumya oyinza obutakikkiriza kakati nga mami yali awo awuliriza era ebigambo abeera na bitono n'awuliriza n'amala n'akola ki n'abasaasira. Mami weebale nnyo. Mami atambudde ne Daddy buli ku makya n'olweggulo. Mami weebale nnyo weebale nnyo. Kakati olukalala lunene naye ngenda kufunzaamu oba tulina okugenda mu mikolo emirala. Biiru nga bwe babagambye ebadde kunuukiriza mu miliyoni 2 kyokka nga twatandika nga tewali amanyi oba tulinawo tulowooza tetulinawo katonotono naye bannaaye mutuyambye tubeebaza mwebale nnyo mwebale nakati tukyalaba obuyambi obujja kubeera wakyaliwo amabanja agakyaliwo tetukyalina okukola ki okusasula so tubeebaza naye era twebazaamu ak'ensuso Right Honorable Speaker Anita Among eyatuwa essente ezatuyambye mu biiru era ne mu ntegeka zino ez'okuziika baazogeddeko dda. Fufa President mukama wange Engineer Moses Magogo yakola nnyo, Vice President Justus Mugisha, Fufa Executive oyo gye mulaba nakati badde tutudde wano nga waliwo ka message akajja bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala basitaafu mwenna. Captain Edward Francis Babu, the CEO wa Metro FM, naye atuyambye nnyo. Right Honorable Margaret Nantongo Ziwa, former Speaker wa Yala.
The Uganda Korean Friendship Association mutuyambye nnyo Honorary President wa FUFA Mr. Dr. Lawrence Mulindwa naye atuyambye nnyo. Kampala Hospital bakyogeddeko buli lunaku oluusi nno nga batugamba notugamba ebintu ebimu nammwe mufuneeko embijja kubanga biiru nga nabo bakiraba egenda kweyongera etulemewo n'oluusi okusasula. Tulinamu ba artist bonna. By the way, tetwogeddeko ku ba artist abamu badde nsaba njogereko ku mannya agamu. Tulina ba artist muzeeyi be yaguruminga nga Haruna Kitooke, Research Semakula, Rebecca Kingo, abo bonna tubamanyeeka. Grace Morgan yalingana bano, kino Kisamo Gombya kyajja nno kiyimba bubi nyeeka nga kirina oguloboozi ng'ogwange. Muzeeyi n'agaa kino kijja kuyimba kati star. Chris Evans, David Lutalo, Patrick Omujuka, Katolu Bwama ye yamufunira ekifo e Makerere. Bangi kyokka ate tulina ne mutabani wa atudde Simon Second owa Hardware World. Oyo yate mutabani we era buli kaseera ng'atubuulira wawano ddala wakawa. So bangi bajja oyitabula baproducer kati ffe family bonna tubamanyi. So daddy abadde daddy ddala era akoze nnyo. Twebaza family ya Bishop Yokana Mukasa, family yaffe banayi okojja yes banayi mwebale nnyo mwebalire ddala. Of course tulina basenga wano, Senga Nasuna, Senga Nalwadda, Senga Sara, Senga Wekiwologoma Margaret, Senga Nalwanga, Senga Webbanda, banayi ffe mwebale nnyo mwebale. Ekitwogeze nnyo tumanyi nti mami ne bwana abazze ebigambo ebiyiza obutawera 10. So tuyingiddeko n'embudde bwani obwa mami temutya. Twebaza Church of Uganda wonna okuva Esseguku okuva e Namirembe na wano banaye mwebale nnyo tufunye really good send off okuva mwabo bonna. Abalala UBA Bank mwebale nnyo mwebalire ddala n'abantu abamu abali ebweru. Naye nja kuggyayo ekintu ekimu kyenjagala okwebaza abazzukulu ba dadi. Abazzukulu abo balina app gye baggulawo zisibitegeera nnyo bulungi naye nga basonderako sente. Era sente baazifuna ne zituyambako mu bbiri. Mwebale nnyo mwebalire ddala era mwakola bulungi. Kakati waliwo omukwano gwa muzeeyi we simwogerako, Haji Abdukarim, special friend, badde nsaba muwombeefu sebo oyimirireko. Oyo abadde mukwano gwa muzeeyi bwe basaaga bwe beejerega bwe bakola buli kimu yamanye ebisingawo naffe bye tutasobola kumanya. So community ya Seguku omuli chairman Mwami Kiwuwa Sebo, oyo nno nga bwe bateesa ku byekyalo era abadde memba Sebo tukwebaza. So nga bwe nagambye professionally mu byokwebaza ndowooza ntuuse ewaligambye nti diguli egenda eggwa. Famire ya Late Peterson Mutebi namwe mubaddewo nnyo okuyamba dadi era notuyambako. Naye munzikirize kati nga nze ya professional banyumizeyo obuntu bubiri ku dadi. Dadi buli lwayimirira wano mu event ng'eno nga tuteeka okubaawo ne kasitore ketunyumya nga tuzeeyo. Lumu tuba tutambula ne muzeeyi n'asanga omwami nga Mufaransa muzungu n'ayimirira mwayi muzeeyi anyumya wakulaba n'amubuuza osiibye otya Sebo? Muzeeyi lwakisemugidirizo mugyebale ovaawa ggwe musajja ng'atunula tategeera muzeeyi byayogera. Kati omusajja n'ayogera muzungu muzeeyi n'agaa yeye
kakati naye ategedde nti nga bwali Omufalansa nange ndi Muganda kakati olulimi olutugatta Luzungu kati nange ampa respect ne batandika okwogera mu Luzungu nga muzeeyi bannange. Ekisembayo twali mu lutalo 1986 kamuzeeyi abayeekera ba Museveni bayingira mu Kampala. Muzeeyi yali yatugaana okusaawa awaka mu lutalo naye nga simanyi lwaki. Katuba tuli muli twekwese ne wajjawo omujaasa be baali batwala nga bavaako n'atuuka mu kompawundi bw'ati n'atunula ndoza nga yeebuuza oba bano mwebali oba tebaliimu. Kati Muzeeyi ng'alingiza nange ndi mabega amulaba kati essasi ne ligenda likuba Muzeeyi n'agwa kati oli eyali muli n'atunula nga tewali kavaawo. Kati bw'alingizaako ewa neighbor nga wo wasaawe walungi n'amanya nti ewa neighbor gyebali ffe tulabika tetuliimu. Kati bw'agenda ewa ba neighbor n'amaliriza ng'agenze Muzeeyi n'agamba olaba bwe nagudde kava naye nze nakimanya nti yadde yeekanzeemu naye nga yali agudde kava. N'olwekyo daddi tumwebaza nga famire atugulumiza atuwadde busitoore atuwadde ebyokunyumyako era ffe tuli basanyufu era tumusalira nti Katonda kituufu amutwale abatuufu wayimu. Abaana bwe boogedde okwogera kwange si kungi, n'olwekyo ekikulu kye ŋŋenda okukola kwebaza mmwe mwenna abazze okutubeererawo n'abatuyambye mu ngeri zonna ze batuyambye. Tubeebaza era tubaagaliza Katonda abawe byonna ebisaanidde. Ekirala kyenjagala okwebaza kubeera abo bonna abatukontributingidde ng'era bwe muwulidde bagamba, kubanga singa tekyaliwo ate oba oli awo n'omuntu waffe yandigenze bukyali okusinga kati, naye nakyo tukyebaliza Mukama. Kati olw'obutayogera nnyo kwennina akampe muto wange ono ababuulireyo obulala obutonotono. Neyanze baaba bannange abazze otusiibulirako omwami waffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye ekintu ekinkoonye mu famire yange ne baganda bange, nze mukyala eyazaala abaana nga sifumbiddwa, naye ate bannange abafumbirwa obulungi kati bafunye akannya kali ka nnamwandu, ate nze ataafumbirwa siri nnamwandu. Kale ekyo nakyo kinneewuunyisa, kinsaaliza. Naye tubeebaza nnyo mwenna abazze otuwerekererako omwami waffe, tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala. Omwami omulala gwe nsaba okwebaza bassebo ne bannyabo, omuntu omulala gwe nsaba okwebaza bassebo ne bannyabo, muwulirize, ye Bishop Sennabulya. Taata yamutulekera ng'atugamba nti ye mwannyinaffe, naye nze ne nkikyusa ne nga nti nedda taata waffe, era tufuddeko nnyo nnyo. Bishop Sennabulya tumwagala nnyo nnyo, yayingira mu famire yaffe. Bannange temuwulidde ebyenjogedde bibi. Ekirala kye nneewunyiza ku mwami waffe ono, bannange mpulidde ebigambo bibamutendereza byakoze mu Uganda. Ne nga yenze kati gwe ŋŋenda balinjogerera ki? Siraba kyenkoze mu nsi oba ndifunayo kye banjogerera. Naye omwami waffe bamwogeredde ebigambo bannaffe. Mwebale nnyo mutendereza, mwebalire ddala. Awo sijja kusukkawo kubanga mpulira temumpulidde bulungi.
Bishop Sinabulya nze ntera muyita Bishop omukulu owa Vibe. Musajja mukulu naye bw'atandika okuyigiriza alina Vibe y'amaanyi, ndowooza mukimanyi. Abasumba abalala mwenna, mami, baganda bange, mukulu waffe Edgar, muganda wange Habike, oba kankuyite Herbert Kyewalyanga, bategeere erinnya ly'ettuufu ng'obudde ku lya stage. Bannyinaze mwenna ba Rebecca, Irene, Liz, Nakamya n'abalala mwenna. Abakulu ab'enjawulo abali wano mu biti eby'enjawulo abafufa Korea Uganda Association. I'm also a member, by the way. Nze yanyingiza mu eyo Korea. Abafufa ab'omu art muganda wange kuvuga siasa n'abalala n'owe waffe mwenna kwegamba mwenna amalayo protocol tuyinza okusula wano. Abantu ba Katonda mwenna, Mukama mulungi ekiseera kyonna. Wano nno ndi mwana kubanga muzeeyi oyo fenna kyembadde mumanyiko ng'ayagala nnyo abaana be ne mami baleme kubyogera ng'ovuddewo. Mami oyo ayagala abaana be. Ekikwata ku mwana we waakiri talya, ekyo nkimanyi. Muzeeyi ono abadde ayagala abaana be naye ng'ayagaliramu n'emikwano gy'abaana be. Tatandika n'okubuuza ebife wuwowaayo omukyala bali batya, bazzukulu bange bali batya. Ekyo nno tekisangika. So n'olwekyo tufiiriddwa kitaffe abadde atuwumbawumba ffenna ate ng'atwagala. Mami olumu nali ngenze Nairobi. Omanyi mami oyo mumulabira awo naye wabitabo bingi nnyo. Bamu ku baakola constitution ya Kenya kati gye balina. Yes, ye yagikola. Nagendako olumu omukyalira yali bayita mu drive ye Nairobi eyo nga gyasula w'abazungu mumulabira awo. Naye ekyokuyiga kiriwa bingi nnyo naye nja kujjayo nga 2 3 ku muzeeyi ono. Okwagala okwannamaddala. Waliwo famire sijijikira Habike wali we twagenda nga wali nga ku 2 awo. Mukwano gwa muzeeyi eyali Haji eyafa naye n'agamba muzeeyi w'osigala mu maali yange, nga muzeeyi yagera abaana abagenda ku fees n'abasasulira. I don't remember the name naye nga mmanyiiwo. Ani? Mosco. Kati ndowooza mumumanyi. Omusajja oli musiraamu n'alekera ono omukristaayo nga gw'asuubira nti amwesiga. Kwegaye musajja akaddiye n'ekitiibwa. Tulina obuzibu ennaku zino Bishop. Tulina abantu abakulu nga naye tebalina mazima. Osanga omusajja omukulu alina n'envya tuludde naye nga mulimba muzi. Ayinza okulimba naye yeerimba n'okwerimba. N'ayogera ekintu oba kino, in fact bagamba ngenda Jjinja mulindire mu Lwera. Kubanga balimba. Mubamanyi ng'ate abamu bakulembeze. Kati awo we wali obuzibu. Ng'oli mukulembeze ng'ate oli mulimba. Nga tolina mazima. Ng'olina omululu. Omululu ate gwo gufuusa omululu. Kusanga omuntu omukulu ng'alina omululu, alina enjovu agenda girya, bw'olina jjenje naye nali alyagala. Ali kuggyeko ng'awulira bino by'alina tebikola ki? Tebimumala. Ogwo omululu gutuleetedde obuzibu mu ggwanga wano. Ate nga bukolebwa bantu bakulu. Muzeeyi Ndawula ono kye tugenda omumumiisingako ennyo kubanga abadde wa mazima. Naye era akateezaala tekakola ki? Tulina essuubi mu bantu Edgar n'abalala. Abaana mubalabya
kubanga bagamba omusota guzaala ki n'emmese ezaala mmese. Kakati tusuubira ate tugasaba abaana temumantaala ne muva ku muzeeyi byabadde akkiririzaamu, mujja kuba mutukoze bubi. Muzeeyi tubadde ffenna tumweyabiza, ne bw'oba n'ekizibu gw'obuulira n'omanya nti taakukole ki, taakulaalaase. Tugamba muzeeyi wano nti kola bwoti ne bwoti. Ate n'ekirala, mami naawe nkwebaza okwagala nnyo n'omuzeeyi. Muzeeyi kubanga naye abadde akwagala. Kubanga tumanyi family, the institution of marriage oba family yesinze okubeera under attack. Nti tulina basingle mothers bangi, naye abamu kale bannamwandu. Ntera okuyita mami nti nnamwandu. Naye waliwo abamu ng'abaabazaalamu weebali naye nga nabeera balinga abaafu. Kwegamba basingle mothers beeyongedde nnyo. Lwa nsonga ki marriage oba family, abantu abali awamu nti mami ne dadi nga bwe babadde nga baagalana batambulira wamu, ebyo kati bifuuse lufumbo mu Uganda. Bannaye tulwane nnyo nga tuva wano. Abali wano waakiri ffe tulwane. Abasajja mwabazaala obuzaaza eyo n'omansamansa eno n'eri n'eri n'otalabirira kikyamu. Bw'oba ofunye obuvunaanyizibwa obulala, please yamba famire yo. Abaana bo tubaleka kukola ki? Ebigambo bingi ebyokwogera ku taata, naye kati kye tusigazizza kumusabira Katonda amuwe ekisinga. Era nze kyekindeese wano kulaba nga mperekera kitange ono, ebirala byonna nga nnyina obbirekawo. Mbadde nange n'abaffe ewaffe ye Kalungu East nga gigembeera, naye nensalawo okujja okuziika taata ono kubanga kyali nnumye nnyo obutamuwerekera. Ate nga abike yankubirako nti nno taata akwagala, ne lwakuba nali wala. Kati ate message ye nazzeemu okufuna nti afudde. Kati kyampisiza bubi, simanyi kiki yabadde aŋŋamba. Naye ffenna abali wano tufune ekyokuyiga, ate tuzaale abaana baffe tubagunjule bulungi. Muleme tuzaalira abaana banaafuuka bizibu eri eggwanga. Bwe mu baana bo abaana obateeseteese ne babeera nga balungi. Nze omanyi nabeerako e Kenya, naye waliwo olugero lw'Oluswayiri bagamba nti mutoto wa nyoka ni nyoka pia. Nti omwana gw'omusota era guba ki? Kati oyinza okusanga nga tulina emisota mingi, oba n'omusota ogunene okututawaanya wano mu ggwanga, n'ate mpulira mbu n'akato kakola ki? Kati n'olwekyo tulina okwetegekera emisota tulwanyise. Mbadde nsaaga naye nga mukitegedde njogera bya musota. Muzeeyi abadde artist, kati aba art ndowooza muba mukitegedde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muzeeyi wumula mirembe. Ate ne tugumirayo. Ekitundu kyatukola bulungi nnyo, yatuyigiriza ebintu bingi nnyo. Lwakuba nti bannange bali walako ne bandibadde bajja wano ne mubawulabako. Bangi nnyo twayita mu mikono gya taata Ndawula, era bw'oyita ewuwe ng'otuuka mirembe. Kye mumanyiiko nti tapapa, taata abadde tapapa, ne bw'amupushinga ng'okupapa nga tapapa. Singa bye bakulembeze be tulina osanga senga Uganda yandibadde nnungi nnyo, nga tatunuulira Gombya mwana wange naye ng'atunuulira mwenna, era n'atutambuza ne tufuuka kye tuli olunaku olwaleero. N'olw'ensonga eyo omwoyo gwa Mukama, omwoyo gwa taata Omukama agulamuze kisa.